Singa nze mbadde president wa Uganda, ebyo tebyandibaddewo. Bannayuganda mujja kubonaabona nnyo paka lwe mulisalawo nti basajja emivula gyatufuge. Nze nga nze nfuge eggwanga lino. Omuyimbi n'ava eno n'agenda e Makindye n'abuuka ebikomera n'agwa munda ne bakubakuba emmotoka z'abantu ne bazoonoona. Nga nze nfuge eggwanga lino. Shortcut nandibadde ne bayise dda. Put them on firing squad, shoot and kill them immediately to make Uganda a safe and better place for everyone. I would kill them instantly. Tusobola birabako nga nze nfuge eggwanga lino. Bannayuganda mugenda kubonaabona nnyo paka lwe muligamba nti basajja emivuli jangu okwate mu kintu, jangu otufugemu ne bugiba myezi 3 lino eggwanga litereeza. Abo tebasobola kubeerawo nga nze nfuge eggwanga lino. Effujja erifaanana lityo nga basajja emivule nze nfuga. Nga tulina ekyuma wano e Nakasongola ekikola amasasi. Kataga amasasi tukola gaaki. Nga nze nfuga eggwanga. N'okola effujja erifaanana lityo. N'otambula n'abantu 50. Poliisi ekutya togambwako nga basajja emivuli afuga eggwanga lino. Mulimpemu emyezi egi. Mba sorting. I kill this one, I kill this one, I kill that one. Until I see Uganda is now better, is safer, I hand over the power. Kill them. Why do you fear them? They are dangerous to all of us. Even you, security agencies, even you, the police, those goons are dangerous to you. It's a time bomb. Why do you fear them? Who is alien skin? Who is the Palasu? If you need security, we would provide security for you. Talk to the police. Why do you recruit gangs, goons to escort you? They don't have a license to do that. They don't have that right. You behave the way they are behaving. When I'm the president, I kill you. Firing squad. Shortcut.